Alright, assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya mwasibi mutenda gye musinzira okukulaba. Noli nintegeeza erinnya lyange njogera ku bintu eby'enjawulo mpola mpola. Nze nga bwe mbiraba naawe olina bw'obiraba. So obutakkaanya ku bye twogerako ekibifuula bikyamu. Ekisooka ntandise byewa alibye Frank Antambi ng'ayogera ku Bebe Cool. Awo wennyini awo. Frank Antambi aga Bebe Cool yagamba nti Bobi Wine mukyamu nnyo okwagala okuleeta abazungu e Uganda bajja tuleetera okubanga bebafuga e Uganda batudde mu mbeera eya colonial era. Naye omukulu tuba tetumuwadde capability. Bwe yayogedde Antambi agamba yagamba abazungu okujja ne batufugamu takirinaako buzi. Era ne Bebe Cool kitegeeza lwaki atwala abaana b'okuzaalira ne babazaalira ebweru. At same time biri akikolera bweru, same time ayagala omwana wasambireko kwase. Njagala okusinzira wano okutegeeza mukulu Frank Wine Antambi ejjaganaali olaba ndoza erinnya lye eriye Frank. Isitulanayo badde bitudde. Biraba ngenda kulimba oba yalimba. Kaakati the juggernaut administration y'ekintu nti South Africa ekyali kibalwanyisa abazungu nti abazungu bave mu ntambuza y'emirimu gya South Africa bannansi beetambulize ki ekintu kyabwe. Baali tebategeeza nti other African countries tewaliyo bazungu. Era Uganda yali wano eri emu kubavumirira abazungu abali South Africa, naye nga the same time ate mu Uganda nga mulimu abazungu nga bo tebali mu administration, balimu nga ba diplomats aba embassy bitongole binjawulo UN. So si mu mbeera egamba nti public holiday nja tugigabe ffe nga Abangereza tugambe, you know, nti emmwanyi zino tuzikole tuki. Kaakati ekyo Bebe Cool kyayogerako. Kati ekyokumubuuza nti lwaki Bebe Cool abaana be bagenda mu America oba ye lwaki agenda e Bungereza, ndowooza discussion oba ogimisinterpretinze oba ogitedde wansi. Ontegedde moze Kuwulira. tuli ku mbeera nti if Bebe Cool says we do not want whites to intervene into our internal affairs. Bwe baba boogera ekyo mu political science oba kibayita sovereignty of the state oba of the country, yeggwanga okubeera nga lyetambuliza ebintu byalyo wataliiko aliyingirira. Era that sovereignty etambulira ku boundaries ezitambulirako Uganda. Era from there we tujja ekintu ekyongerwako independence. Nti abazungu tubaagala nnyo naye abazungu bafuga bubi. Okola ebintu nga tokola bya bannansi. Kuba ye abanga azze okukola emirimu akola ki? Addayo. Kati muganda wange gye kyagula pointi yali nti oba omusajja agaanye bali bajje batuyambeko. Ye Bebe Cool lwaki oyo yakinterpretinga Abazungu bajjenga bamasinali bamuyambeko, naye kati bamuyambako bonna tekuli azaala Bobi Wine. Kubanga tekuli ali mu Uganda mbu alina mu bizinensi ye, Museveni yagittattana. So issue eri nti Museveni ng'omuntu bannayuganda basobola okumwejjirako. Pointi yange ogitegeera. Bannayuganda basobola okukozinga the change buli omu gy'asaba. Bannayuganda basobola okukyusa ensi yaabwe nga temuliimu Trump, temuliimu Joe Biden, temuliimu any foreign general okuintervening into our affairs. Mucho
nkunyonyola Bebe Cool kye yali akola ki ategeeza nti mu countries where whites balina emikono, a country like Libya, Iraq, omanyi Somalia yali emu ku nsi ezisinga okuba enjava mu nsi yonna. Omanyi nti Somalia yali mu nsi ezimu ku nsi ezisinga okuba obubi, naye America yagendayo mu ngeri mbweze kutaasa butuufu na kukola ki unless ate kyayongera kukola ki waseninga ayawuya nti Museveni yagezaako okuddiza emirembe Somalia nakatiira nti bwagezaako kusigama nti yagitereereza ddala naye enkuwa America yalumba olutale Somalia era ne Museveni ogendayo America nga lugiremeredde neddukayo lulinga n'olwekongo ekongo terwayire kati ate olwekongo luli Zaire abazungu be bateeka olutale ekongo kuba kongo ezisinga ebyobugagga eby'omuttaka ebingi ngorodi kakati tosobola bijjayo nga nsi eri stable wenasoka bateekawo olutalo kongo bateekawo olutale kongo bo ne basima gold balwana basima ne basima ki embaawo ennungi kongo erina buli kintu mu nsi eno era bakumenyera ensi 10 ezisinga okuba n'ebyobugagga mu ttaka kongo evo ebeera ku mwanya ebirungi ebyaki netuukayo ekongo olabe president ajja yavaako n'agenda ajja yagenda naye kongo esigala bwetyo muyita mubayeekera muyita mubaagala kyenji but ever kati naye nga bali backed by the whites abali promised tuli ku lulwa mmwe bwemuzanya ABCD you get ABCD eyo interpretation ya Bebe Cool naye ate tebagamba nti abakongo babeera France bayera abayimbi baweno bawiro longomba simaya bangi babeera bawangalira France bagagga batradinga mu nani njagala kukolerayo bantu mu program abayimbi mukyawaana aba Nigeria bontu bagagga abakongo bagagga abayimbi anti nabo baddiira mu gold e France bali muli kati gwe gyodiringira mu kuyimba n'okukola ki bali ekintu bakimala oyo Kofi Tasani naye olwokuba Olomide obugagga buli waggulu nnyo nno bali abasajja balina amatu France kumpi bonna era abayimbi b'ekongo obuukinga leero asingula Paris tebabeerayo mu kongo tojja basangayo ekongo kino kyewagambye ekyabbalukeza okitegedde nti abayimbi b'ekongo tojja basangayo naye kongo waliyo ebigenda mu maaso kakati that is Bebe Cool's interpretation of things kati ekimmenyamu ku kye ekya muganda wange gwe neesiga ekyakuleetera omwesiga omutambi alina amagezi naye kati yayagadde kubaako naga naye bakisoogerako Bebe Cool aŋŋambe kino kyendowooza nti it was not right and it is not right from person of his stature w'amaanyi ntambi ategeera nnyo asoma nnyo so I just want to inform him ensi emwesiga nnyo to get that kind of interpretation from him interpretation bweba examination ezo answer za section A max B ntono nnyo oba emweni nga ne bw'ogiyita yonna ofuna F eyo ngambuddeyo nalabye omwami waawe nenwaki eyali boyfriend bituufu bwe yagambye simanyi bituufu naye sinawulira bigaana nsibeti naye bwe bibanga bituufu kale n'agamba mbu tebamuwa mukisa talaba ku mwana takola ki omulenzi oyo namwewuunyizza nti bwe ninwaje ekyamunyiza kale nakolamu ensobi nali mwagala njagala ne best friend nemmufunisa olwo kati
nze ne mutima gwange kati wennayo okuva ku olwo neyekyanga paka kati tanzikiza nakulaba ku mwana era yagenzeyo ne ku gate ng'alina ki ng'agenze agalaba mwana nedda nabawadde dda amagezi ku channels endala omukulu oyo bamuyitaani dize nateeti dize nze muwa amagezi ebyo ebintu abiveeko omwana wo bw'aba wuwe ekiba nga yeyeeyo omutuufu dize akwate okugyawo naye agenzi naye mbadde dda dize akwate akkirize nti baamuleka akkirize nti wenywaji si sitandadi ye oba yalinyamu ku grade kati nga kyalina omuyamba abeereko n'empisa omwavu takola ntondo naye ajo waaba wuwe anti omwana okuba owuwo tekikoma kuba nti wafunisa mu ddulubuto kyo kyali kikolwa kyakwegatta point gye tubuuza taata omutuufu abeera n'abuvunaanyizibwa baabumuggyako butya nti yalinga amuwona omwe yafunamu akamwanyi n'adduka kyeyamuwa ye ate abyogere oyogeredde bino ate biri byebinene ogamba nze agambe nze nali mperera omwana school fees agambe nze era nyina bank slip ewerera omwana oyo fees naye bwentuuka okumulaba mukolaki atwekole ku statement za mobile money oba aweereze mobile money atugambe muweereza ssente either n'azinziriza oba n'alyandi oba bank slip oba proof of payment nti nasasula ssente eri ku ssomero omwana oyo asomera ku Rohana bawa miliyoni kumpi meka 3 denera ham simanyi ya ham neri yayiwudde amatama yaligula kumpi miliyoni meka 3 bw'oba olina omuntu asobola okuweererera omwana mu ssomero bw'ebiti mukwate bulungi abasajja balina ekirowoozo ekintu olw'okuba ye musajja therefore ye taata bwataata tebukoma awo bugatibwako obuvunaanyizibwa ebikufuula taata bino byokola ebikwawula ku basajja abalala betuyitako mu kkubo singa bonna tubayita taata naye kikuyisa nti gwe taata bino byotutuusaako bino wammanga bye bitwawula nti ye taata waffe so kati gwogamba ekyamuggisibwa omubaayo oyo teyeetaaga kusaba permission okulabirira omwana aziteekako gundi azikomyewo yakola obuvunaanyizibwa bwe nga taata bwonoga nti nze emmere njigula ewaka bw'aba alinaku gyasanze kiro y'ennyama agigule agiweereze bwe bagigaana yaba agiguze okitegedde n'omwana yennyini ajja agamba taata agezezzaako kukola ki okunfaako naye bino byokugamba nti omwana ajja agamba taata bamugaana okunda bamulaba omwana si firimu si luyimba omwana nayogedde dda wali benayogeddeko abalala nti ng'omusajja alina obuvunaanyizibwa sangayo sukulu baaga ennungi sangayo ku ngatta ennungi ogigulire omwana waliyo geemu z'abaana zebaagala taabu yakakadde kamu sigamba nti ye mugagga naye ntegeeza mu bbanga ery'emyaka 3 emeka 5 nga tolaba mwana olina lweweekuŋŋanya noga naye nateereyo kasente kange omwana ono kamutwalireyo kantu kano naye mukamutwalira ali tuteekawo conditions nze taata w'omwana tebalanga mulange si byakuba nduulu taata abaani taata naye kati ekikuganyisa okuba taata obutabeera kubeera nti obuvunaanyizibwa buno obukola nedda tolina okujja mu kamera gye akole print out agituwe nti omukyala mulabiridde naye manyi omwana mulabiridde naye sente bazinziriza oba balyandye ne bagamba nze sirina kyenkola ki oba ndabiridde omwana oyo naye bwe ntuuka okumulaba awo wako obuzibu pointi yange obe ogitegedde bulungi osooka kuba na buvunaanyizibwa bwenga gwe n'okola nti kyenkoze kyekyo era ne wini nze mugamba omwana amuweyo omukisa taata w'omwana bw'abazze alabe ku kidowe tamulaba
asooka amukubira amugaye njagalayo ku bino tulina tuwa abaana be batyo batera okuba ne zituwa nga ziri Nairobi wala baagalayo akakadde kamu kitundu kububiri omanyi kyajja omugamba anze owange nyina nsobola omulabirira ennateeti kati omwana yakola musango okuzaalibwa y'omusajja oyo omwana bamukutwalidde erohani oganzi bamumpe mutwale mwana ali bulungi yasaaka bamumpe mutwale eyidduki bw'olaba kyekitufu olina kuyisa ngalo mu maaso ogaye nafuna omukisa maama w'omwana wange waddala kati maama w'omwana bw'aba ali waddala abasajja kino kibagamba mubeere n'obuvunaanyizibwa mu maka oba omukazi oyawusikanye naye oba oli naye oba toli naye abagenyi bawano nga baka kikere era beeri pointi ogitegedde kubeera time egenda kujja ogambe nti abaana bo abakazi bangi basingo mother nga yeerabiriridde buli mwana katono bamuyamba ne batamumulaga naye babeerawo awo nga mubaya yewaayo amuteeka oyo mubaya nakugambye dde ayogera ebyo singa tugamba tuyite abawala abalina abaana be nti kale ono bamukumye tuyite bano abalala babakuwa ayinza okugamba nti nze abo si benjagala njagala aliwa ono nabo bayinza okujja abakazi bamunoonye bamugambe nti sebo fiizi z'abano oli muveeko dda ku baana ajja kugamba nti nze nabagambyeko nti mbaagala so okola obuvunaanyizibwa nze simunenya nti butaba na ssente buli wamu ssente zigaana bugaanyi naye kyemmugamba abeere n'empisa teyeeweebuula ez'omwavu okuma nogaa maama nabbanja nze mwami we mama fiina nze mwami we enakukola gira mu mbeera ya osobola ki nti omwana bwe ba fiizi mama fiina nga aziwanga gwe mwami we oli bulungiko kimala naawe gamba kangule engatto poketi mmano nze nja kukyalanga kuba bibaamu ku kasipeesi viddi ogambe nti omwana ngenda mumukyalo kuba teri mwana tekinyuma kuwa mwana kakadde tuga bino mitwalo 10-15 ebyo naawe obisobola biyiikirize omwana bw'aba ali mu kisubo omusajja biyiikirize ogaye bino byo mbikola ki bisobola kambirumbe ne maama gyali mu nnaku oba yakusingako agaye bambi musajja wattu akola ki agezaako so si kujja nakifuba nze taata obwa taata tebukoma ku kutuma linnya omwana omutuma erinnya bugenderaku bintu ebirala gatto kulya kulwala waliwo bayinza nyina omubaya gwemumanyi talina sente yakola health insurance n'agamba omwana ono bw'alibanga alwadde batwala awo maama we yasigaza omwana naye omwana bw'aba alwadde ng'agenda mu ddwaliro omukulu ayitayo buyisi nga bamuwa kabbiiru ke kaasobola kati nze ndowooza tebandisise muguwa ne wininwaji olw'okuba omukulu avuddeyo yamuwa ettaamu ze zimufuula responsible waba ye taata bw'aba agamba ye taata ekirala olw'okuba ebbanga liyiseewo wininwaji mutuufu okunyiiga omuntu akuliira best friend wo n'amuzaala namu aba alina kyaba akukoze ebyaddala yadde si musango naye mu buntu bulamu oba omukoze bubi singa biba by'abaana mu masomero naki naye n'omufunisa olulayo n'oli n'omufunisa kati liyali okitegeera kimala kati nembuzo yali yayagala kusooka kumutuga alyoka amanyi nti yamusobya amulyoka amunyigire ate ekirala ne biba byonna bino byayogera bituufu abantu bwe bagaggawala ne balinnya kiraasi tebasigala kyekimu bakyuka naye yennyini n'akyukamuko embeera y'enfuna akyusaamu nateeta akyusa nga takyalinya nateeta anyonya kiwaatu bamugamba munyonyo kiwaatule ntinda okyusaamuko so eyo embeera gye njogerako nti akkirize takola ntondo takola lutalo talaga nnyo sajja bw'anaaba ali remorseful omusajja eyeetowaza neyeetonda amanye ensobizi n'akolayo bino ebitonotono byenkugambye
ajja genda okumaliriza nga waliwo enkolagana ye n'omwana okitegedde nkolagana na mwana ne wini singa omukulu aba akyusizaamu mu mbeera eyo teweetaaga kusaba permission okulabirira omwana yamulabirire nkugambye agende ku ssomero agerenga omwana tali wininwa gitali yategeera amanya g'omwana oludda amumanyi anti agamanyi agende ku ssomero ababuuze agaye baŋŋambye ndeete ssente zino okitegeera miliyoni 2.5 aba ayinamu kantu musajja wali akwate ebbanga siripu aggyemu kopi aweereze weninwali taamu ejjanjikoze eki gimaze yatuule ne taamu eddaka ayinza omugamba asobola n'omugamba muganda wange binkuttemu gwekola ki sasula naye nga bwe biba bitabo obuntuntu bwe buti obutonotono bwe wayita mwana abuuze nti naye omwana asinga kuwomerwa ki abaana kizibu osanga omwana atawomerwa keesi buli omu ajagala mumpolampola ogaye nti kale mbadde empita wano muli kyanja muli kisaasi muli munyonyo nti ye omwana kalete kapaaka awo toyeraga nagendeyo mu ntandikwa mpolampola ojja kulaba ku kintu ku mwana that is my reason simanyi mulala bwabikola ki wabiraba naye bwe banaddamu ezakambu nze taata obwataata bw'otabukolerera otegedde yes sebo nga bwolyo bagamba nti ekitiibwa bafuna kifune bakikolerera it is earned respect is earned tulina mukazi gw'omanya ayagala omuwa ekitiibwa okufa entindaawo nga buli ddakiika I am the CEO I am the manager olwo oba oli mu kunnyonnyola abantu kitegeeza ekitiibwa tokirina leka bakikuwe respect is earned byokola bikuweesa ekitiibwa bwe ndowooza era njagala ziri mmekaawo kitegedde ensonga nyingi gye twagala okwogerako nayogera ku basuubuzi luli otayagala abasuubuzi nze nsaba gavumenti eyinza okuba kakodyo kaayo nga yo okulaba nga abannansi babeera baavu era nga basigala nga baavu nze nsaba gavumenti ekitereeze nti bannayuganda bano mu mbeera gye bagiteekera ate gavumenti yemala nebaagalamu emisolo abantu gye banaakoma okusigala nga bawa emisolo nga giri waggulu ne bizinensi bagenda ziddukamu bafuuke basabirizi muzirekera abagwira n'abagwira obuzira olwokuba abagwira balina emikisa nti balinako tax holidays zibaweebwa ne incentives ez'enjawulo zibayambako okwooperatingira mu Uganda ettaka lya bwereere nze ndowooza gavumenti bweba enyigiriza abantu deliberate ekyo kimala nze kyomuzikiriza kiri deliberate okuteeka abantu emisolo egiri waggulu ennyo nnyo bannayuganda baali bantu bakozi mbeera eyembya emisolo egyo banyigiriza ne bazimba obuyumba bwaffe ne tubuzimba enansana Katooke obuyumba ne tubuzimba Lusaabala tubuzimba Nakawuka mu kunyigiriza okungi nze ŋŋamba eggwanga lino singa liri bulungi singa emisolo tegyali waggulu kubanga consumption ebeera waggulu ebintu bibeera wansiko nga bw'ofuna ssente naawe osobola okukola ki okugula osobola osanga esaati bweti nga ya mitwalo tugeze 5 oba 10 watyanga emisolo gisse esaati eno eyakabi bweti ne bagamba yagumu kitundu ng'ezitasoboka endala eza bulijjo zetulaba ku 3 kati nga za 6 bantu bameka abasobola okwambala essaati omanyi omuntu atuuka n'agamba akangula essaati siziddamu eno najambala wiiki ewedde nebo embeera gye tulimu oli agamba kasita etugula kanjanike engizeewo naye ono omusuubuzi kitegeeza tagenda kufuna ssente naawe ate ayagala omusolo tojja kugukola ki kugufuna bwe tulina okwetaagisa naye kati
bakutakisinga kati bataddeyo omusolo ku ttaka ewaffe n'amasuba mu kikajjo tulinayo amayumba gaffe ag'abapangisa abasajja nno abalina mu ofiisi bannuuba ne bakeera kuggala nnyumba z'abantu muleete omusolo gye balina okunoonya omusolo waggwayo banaatera tusaba abalina enviiri ennyingi ab'ebiwalaata osazise okuwa omusolo naye omusolo oba togutereddewo mbeera nakuga Uganda yali business hub wano ng'abalundi ebintu babinona wano naye kati abanalonda ebintu babinona wano abakongo wano Sudaani n'olw'emisolo emingi gyabaleetera okubalamu konti bweweenonera ebintu e China mu America oba any other country oba Thailand ate omusolo omaliriza ogule weesasulidde ofissaako kozani okubinona e Uganda okuli omusolo omungi nze nasanga omusajja yayina ekiduuka eyo wansi nzeshawuya ng'atunda binniibiina ebyo byali byakajjamuko ebinniibiina ebyo omusolo nga tegirina oyogera kwekana yaleetanga konteyina nga 4 mu wiiki 2 ng'Abanyarwanda n'abalundi babikubi nga babisuubudde babitutte ewaabwe kasita byagendamu emisolo egisusse ne bagirinyisa kati omunalwanda n'omutanzania n'omukibwajja wano agenda okugigattagattamu nga tekikola nga bw'akwata kalifeta neyeegendera e China oba Dubai oba wa agenda omaliriza Uganda abadde agenda kusuubuza milioni 100 eri gajjamuwa ku 8 ku 3 manya ku 7 aba afisi sasa kaninye ngoliki inde naye ani afiirwa nze nja kufiirwa naye naawe gavumenti ojja kufiirwa government of course efiirwa naye so bubaka bwange era nze nali nkisaba ababaka ba opposition beefuddeko nnyo ekimala naye nga bwe beefaako naffe batufeeko nze njagala batuuleko wabweru wa parliament bagende tugenda kuddamu kuteesa okutuusa nga musaze ku misolo bajja kutereera tuba tufunamu ate nga kisoboka tufune ba economist abaddala batuule mu parliament baginnyonnyole emisolo bwe gibeera wansi beeyi ebintu ebeera wansiko ne consumption oba consuming power ebeera waggulu ate bwe mbiraba ebyo njagala basiibulira wano enamba ambuuza anyize ateesa bino ebintu tubiwulirize bulungi tebituyomba buyombi sooka otegere kyembadde ŋŋamba olyoka okole ki aleme kubuuka kubugujja ka whatsapp kali eri 0701 55 85 63 eyo namba ya whatsapp 0701 55 85 63 beza ka whatsapp obankubira olwoko byombuuza nsobola okuwa in details ne mu comments oba osobodde ofuna ogendawo TikTok ombeerako Nurdin Ntege ogenda ku TikTok and there are times wembeera live ebibuuzo byombiddamu entertaining abantu bavuma era banoleta tukomene tategeera nja gijjako toyomba naye nja gijjako kuba nze siyombye sivumye muntu wabula mpa byendowooza ndi ebirina okuba to have a better Uganda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenna gye musinzira okutulaba mbeeyanzizza channel, subscribe, share, like. Mwera.